رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين. Nebawulira nkiddingana ddala kituufu nyongera kukona mu stamp na kukakasa nti amatendo gonna ga Allahu subhanahu wa ta'ala. Oyo atujje gye tubadde nze naawe n'abanga bwe twogerera kati gw'oliawo wooli otudde mu ddiiro lyo, oyinza okuba ova kuziika, oyinza okuba ova ku mbaga, oyinza okuba ova ku meeting, oyinza okuba ova kukola, buli omu alina kyavaako. Nange alhamdulillah nyina gye nvudde, Allah nansobozesa okuba nti nno ntuuse. Akawungeezi k'olunaku olwaleero programu yaffe ya da'awa naye nga in a special way ya kutunuulira zaka. Programu ya kutunuulira zaka era olwaleero sisuubira nti nno tunaabeerako nga bwe tulaba ennamba ezo naki specifically programu eno ya zaka, era mpozi okwongera okujjukiza gwe atulaba nti programu yaffe eya zaka gye twabeeranga nayo ku lunaku olw'Essande essaawa emu okutuuka essaawa 2 buli lunaku lwa Sande, programu eno twasazeewo ekyukemu. Mu kukyukamu egendanga kubeerawo kati buli lwa 6 ng'olwaleero essaawa 3 okutuuka ku ssaawa 4. Kaakati olwaleero kale katukube kasavu kanyama, tugatte 2, tugatte zaka, tugatte ne charity. Naye nga kukutegeeza mu butongole nti programu eri eya charity mwe tuyita nga tubawa n'ennamba ne tugamba nti osobola okuweerezaayo 1,000, osobola okuweereza 2,000, osobola okuweereza 300. Eyo egenda kubeerangawo olunaku olw'ebbalaza okutuuka olw'okutaano, essaawa 3 okutuuka ssaawa 4, ate ne ku lunaku olw'omukaaga ne Sande mu budde obw'okumakya essaawa 11 okutuuka essaawa 1 insha Allah. Then programu eya zaka esomesa zaka. Mu kusomesa kwayo nga tukusomesa tuwa tutya, tuwa ddi, tuwa kyenkana ki, ani awa, ye awaani, awamu ki. Okusomesa okwo kwoteeka n'okukubiriza okuwa zaka, kwoteeka n'okukulaga mu bimu ku bitundu gye tuwadde zaka, awamu ku gye tututte zakaawo gwe gwowa. Programu eyo yegenda okubeerangawo ku lunaku luno olw'omukaaga essaawa 3 okutuuka 4 insha Allah. Nolwekyo kati eyo gy'oba olindanga, era bwe lutuukanga olw'omukaaga gwe wenna ayagala okumanya ebikwatagana ku zaka, nkusaba ne bwe guba mukolo oyanguwanga n'oba ng'oguvaako mangu okomewo awaka otegeere ebikwatagana ku zaka. Ne bwe luba lugendo ofubanga okulaba ng'obadde olina gy'ogenda, kale n'olulindirizaamu bw'olaba ng'obudde wakati awo buyinza obutakusobozesa kutuuka nga programu eno tennaggwa, waakiri n'olunindirizaamu. Luli tubadde nga programu eno bw'ebeerawo ku lunaku olw'Essande ng'ate tugikuddiramu ku bbalaza essaawa 8 okutuuka 9 ez'emisana, nga ku Sande ebeerawo ssaawa 1 okutuuka 2 ez'akawungeezi,
ku bbalaza n'ebeerawo 8 okutuuka 9 naye kati eno bw'ebeerawo oyinza obutafuna mukisa kuddamu kugifuna ate kadde kalala konna okuggyako gwe alabira ku social media n'ogenda ku Facebook page yaffe n'ogisangayo oba n'ogenda ku YouTube yaffe n'ogisangayo oba n'ogenda ku Afromobile n'ogisangayo naye ku TV owa Star Times n'owa Got TV bambi oyinza okwekanga nga tozzeemu kugifuna kaakati kyova olaba nti twayagadde tufune obudde ng'abasinga obungi bwe kuba kukola muba mukomyewo ate n'otulo tuba tetunnaba kubatwala kati akadde kano tulabira ddala nga kajja kubeera ka mugaso nnyo gye muli era waliwo n'abamu ku mmwe bambi ng'eri mubadde temugiraba lwaki nga kyatteeka gy'oli era nga naye wakikakasa nti kyatteeka Salatul Maghribi ogisaalira mu jjama ku masjidi naye nga masjidi gy'ogisaalirako bwe mumaliriza kubanga abasinga obungi mubeera bakozi darasa ezisinga zitera kubeerawo baada magharibi ate naddala ku lunaku lwa Sande kaakati oli agenda okusaala magharibi bw'asaala tavaayo ne musigala mu darasa avaayo baada isha ng'amaze okusaala esswala eya Isa si bwe mugiyita Isa esswala eya Isa nga tumaze okugisaala naaba ng'ate enkeera musajja wattu mukazi wattu mukozi obudde obw'amalya g'ekyemisana aba akola abamu nga ku mirimu temulina busobozi bulaba TV ne weekanga nga puroguramu obadde togiraba era kyova olaba nti nga management twatudde ne tulaba nti olw'embeera eyo nti waliwo abamu ababadde balina bye basubwa abamu n'alabako kawunguko n'afunako kenamba essimu n'akuba okwo tujja insha Allah ezimu ku programs ze twakola naddala mu kusomesa embala ya zaka ezimu tugenda kubanga tuziddamu of course tetusobola kuddamu kigambo ku kigambo tetugenda kuddira repeat gye twakola tugizze wabula tujja kuddira ebimu ku bye twasomesa tubiddemu mu kusomesa awo waliwo ebikyuka tebakulimba nti bye nayogedde eggulo nsobola okubiddamu exactly nga bwe nabyogera waliwo ebijja okukyuka bitya si mu kukyuka mu buufu wabula mu bigambo nti ebyokulabirako bye nawanga biki naye nga tugenda insha Allah programs ezimu okuddamu bye twasomesa okugeza tubala tutya zaka ow'ebirime tubala tutya zaka ow'ebisolo bisolo ki bye tuwaamu zaka birime ki bye tuwaamu zaka tubala tutya zaka ow'omusaala tubala tutya zaka owa ddiiru ate owa bizinensi ye ddiiru ki ye tusobola okuggyamu zaka ye ani afuna zaka ani awa zaka awaddi ebintu ng'ebyo bye tugenda okuba nga tuddamu nti neeyalaba programs ziri ng'alina we yandyetaaza okuddamu okwekenneenya omukisa ogwagufune ate alaba programs ezo afune omukisa ogutegeera ku ebyo bye twasomesa era n'okugoberera so programs zaffe ezo
twasazeewo tuzikyusekyuseemu bwetyo nga buli kyonna gye tukyusakyusizza tuzikyusakyusa ku lwa bulungi bw'ggwe omulabi. Kati ate ne tubaako programs zino ze twataddewo ze twagenze tugamba nti tuteeke mu budde obwo, ate zo tulina obudde bwe tugenda ozikubirangamu ripiiti nga ddala bwe busaanidde era atasobola kulaba kiro nga yasobola obbulaba. Nkusaba eriiso lyo libeere ku Salam TV, naye ate bw'obanga olina obusobozi Afro Mobile essimu ye ya smartphone teekako obeere nga ogobererera okwo nti ne bw'oba wonna oli mu dduuka, oli mu ofiisi yo, oli wa wonna w'oli osobola okukola emirimu gyo ne gitambula bukwakku, kyokka ate nga ne Salam TV bw'ogiraba. Kansubire nti nno weetaaga okuterebenkera bulungi. Ngenda kukuwummuzaamu katono. Bwe nkuwummuzaamu katono nkomewo olwaleero kye tugenda okutunuulira insha Allah. Tugenda kutunuulira, tetugenda kutunuulira kukubala zaka. Ebibuuzo newankubaddewo ebiri insha Allah tayimu yabyo ejja kujja, naye leero katutunuulire ku bantu abalina okufuna zaka. Lwaki nsazeewo abantu abo? Abantu bangi bambi baagala okuwa zaka era bangi mummwe muwa, naye ne weesanga nga oli awa zaka ng'atunuulidde omuteeko gumu gwokka ogw'abo abalina okufuna zaka, ate n'ayagala ye yaaba agyegabira, yawa zaka, yagibala, yagyegabidde, naye ate ne weekanga ng'atunuulidde omuteeko ku miteeko gyonna egirina okuwa zaka, atunuulidde omuteeko gumu gwokka. Naye olumu oyinza obutanenya olw'okuba emiteeko emirala ayinza okuba nga tagimanyi, kyokka ne gisigala nga gifiiriddwa nga tegifunye. Twagala tutandikirawo. Abafunye bannamukisa abalabye puroguramu eno etandise ku lunaku luno mu budde buno, bwesuubira nti ffenna tutebenkedde, kabafuniremu awo ku bantu baani era lwaki abo, baani abafuna zaka era lwaki abo insha Allah. So osuubira nti muganda wange Abdul Majid tuli set, soke tuwummulemu katono nnyo, ekutuweku katono nnyo obaka bwe tugenda okukubawo bwa ddakiika nga 2 zokka, nkomewo n'ensonga yaffe ennene eya baani abo abateekeddwa okufuna zaka. Katujje katono tovaawo. Eno ye Salam TV. Paya amazzi nsobola okusasula ne momo? No. Nsobola okusasula ne momo? Yino merchant code yaffe. Kirungi. Sebo meka? Ebiri. Nyabo nsobola okusasula ne momo? Bambi nedda. Baby, tuve wano. Bukibanga okusasula ne MTN Momo kigirako emigaso mingi n'egisingako eri buli omu, tekikola makulu okubanga tugirina. Hello, nkimye rent. Nsobola okusasula ne momo? Yes, osobola. Sasula obaggula ne MTN Momo olwo tukuddize ssente oleweeki ya bwereere. Kozesa Momo app obanyiga *165*3#. Friends, you may not believe this, but Uganda is actually running out of trees. So we have a campaign. We've partnered with several leading corporates to plant more trees. Our ambition is to plant 40
million trees in the next 5 years. We've done quite a lot of that. Stanbic alone in the last year planted 70,000 trees. And when we do plant these trees, we're not just planting, we are growing the trees. And we're very deliberate about how we're doing this. At Uganda Breweries, we have a vision called Society 2030. Our dream is that every Ugandan would plant a tree and maintain it by the year 2030. Stanbic coming on board as cutting across, and through Stanbic we've had a number of other players actually coming through because of our engagement with Stanbic. They've committed budgets to do actual planting, because the Roots campaign is designed in a way that the partners are at liberty to decide which way they do their participation. We believe in Uganda. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Muslim Funeral Services bategeeza abasiraamu mwenna nti bateekateeka abafu baffe ne baziikibwa mu kitiibwa, ne bw'abanga waakusulawo nnaku bamukusuliza. Bw'alina omuntu afiiridde wabweru w'eggwanga bakkulira ku nteekateeka n'akomezebwawo wano mu Uganda era n'aziikibwa nga shariya y'obusiraamu bw'eragira. Balina ne funeral insurance eri omuntu ssekinnoomu, famire n'ebitongole ng'osasulayo akasente katono ddala. Basangibwa Mulago ku roundabout okuliraana City Mortuary, nga balina ne ambulance ezikola essaawa 24 mu bitundu by'e Kampala n'eby'Entebbe. Bwe bakubire bukubizi essimu bakutuukeko wonna w'oba oli mu bwangu ddala ku 0701 841 52 oba 0774 000 225. Ziika omwagalwawo mu nziika emuweesa ekitiibwa ne Muslim Funeral Services. Aba Muslim Funeral Services bategeeza abasiraamu mwenna nti bateekateeka abafu baffe ne baziikibwa mu kitiibwa. Ne wabanga waakusulawo nnaku bamukusuliza, ne wabanga afidde wabweru wa ggwanga bakolera ku nteekateeka n'akomezebwa wano mu Uganda era n'aziikibwa nga shariya y'obusiraamu bweragira. Balina ne funeral insurance eri omuntu ssekinnoomu, famire n'ebitongole, ng'osasulayo akasente katono ddala buli mwezi. Basangibwa Mulago wali ku roundabout okuliraana City Mortuary, nga balina n'ambulances ezikola essaawa 24 mu bitundu by'e Kampala, Entebbe ne Wakiso. Obakubira bukubizi ssimu ne bakutukako awo nawe oba oli mu bwangu ddala. Essimu 0701 841 52 56 oba 0774 000 225. Ziika omwagalwawo mu nziika emuweesa ekitiibwa ne Muslim Funeral Services. Be a slave to that man. I'm not his slave, father. He's my husband. I'd want to give them more ammunition to pick. Wait until they find out about the mortgage. You can't compare being a radio DJ to owning a pharmaceutical legacy. We save lives. Ever since you started working for those rich people, you now think that you're better than all of us. Your boy has not disappointed, eh? Because I associate only with the best. Wait! I'll grab it, Chief! Look at her coat! الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد. nzikirizana te nkukuliseyo gwe atulaba mu bubaka obwetuva okufuna atera mu ngeri yemu nkwanirize mu kitundu kyaffe kino ekyokubiri mu programu yaffe eya zaka. Nga bwe nkugambye mu ntandikwa nti programu eno eya zaka tugenda kubeeranga nayo. Programu yaffe eno eya zaka tugenda kubeeranga nayo buli lunaku olw'omukaaga essaawa 3 okutuuka ku ssaawa 4 insha Allah. Naam, nga bwe nakusuubiza mu ntandikwa, kati nzikiriza tutandikirewo buterevu nga
tutunuulira ekyo kyolaba emiteeko gy'abalina okufuna zaka. Ekisookera ddala munnange eggwandaba abadde akimanyi kankujjukize, abadde takimanyi kankutegeeze enjawulo weeri wakati wa zaka ey'etteeka ne saddaaka ey'ekyeyagalire. Era obwanga tugenda kusinga kubuteeka oba mu puroguramu eno nga tutunuulira zaka ey'etteeka oba saddaaka ey'etteeka so si saddaaka eri ey'ekyeyagalire. Saddaaka ey'ekyeyagalire yeeyo gy'ogenda okuwaayo ekipimo kyonna ky'oba oyagala. Okugeza saddaaka ey'ekyeyagalire oyinza okuba nga mu nsawo yo olinamu obukadde 50, n'okwatako ku bukadde 50 3,500, kale tugambe 5,000 n'oziwaayo, either n'oziwa omuntu oba n'oziwa ekitongole ky'omanyi nti kijja zituusa eri abeetaavu, oba n'oziwa mu muzikiti zibe z'amasannyalaze, zibeere z'amazzi, zibeere zaani mwetaavu, kyonna ku bukadde 50 n'okwatako 5,000 teri agenda kukuvunaana, teri ajja kunenya, era ofunamu empeera nzijuvu. Newankubadde tojja kwenkana ate oli ku 50 ng'akutteko akakadde oba obutaano oba 10, empeera temugenda kuzenkanya, naye naawe empeera zo zifuna. Eyo ye saddaaka eyakyeyagalire. By the way, osobola bulungi nnyo n'okugamba nti nze ngenda zikola mu birala, sigenda kukwatako wadde olw'ataano, era n'ozikola mu bibyo n'otasaddaaka, toyina musango. Naye saddaaka ey'etteeka eyitibwa zakaatul maali, yeeyo nga ssente z'olina teeka olina okukwata ekibalo oba ekkalaamu n'olupapula oba calculator oba ki, n'obala nga oteekeddwa okubaako n'omutemwa ogwetongodde ogumanyiddwa gw'ogenda okutoolako, nga si gwa kyeyagalire nti kampeeyo, ndowooza kampeeyo bwe ziti, nga gwo gwa tteeka, era bw'otaguwa ogenda kufuna omusango, ate ng'oteekeddwa kuwa ogwo, toteekeddwa kuwa wansi waagwo. Kyokka nga bw'oyagala okuwa kugusingako katono kiba oke, wabula ogw'etteeka gutwalibwa, eziba zeeyongeddemu ne zitwalibwa nti za saddaaka, naye nga toteekeddwa kuwa ziri wansi waazo. Kati ye zaka gye tutegeeza. Abantu bangi muwa saddaaka ey'ekyeyagalire, empeera muzifuna, naye ne musigala nga mulina omusango ogw'obutawa zaka. Olwaki? Olw'okuba nti muba mugudde mu kategori z'abo abalina okuwa kyokka ne mutawa. Wabula olwaleero ate abo abalina okuwa si be tugenda okutunuulira. Sazeewo tutusooke n'abo abalina okufuna. Lwaki? Nga bwe nakugambye mu ntandikwa nti abantu bangi bambi muludde nga muwaayo, mwebalira abo abagimanyi, abamanyi okubala, weebalira n'ogyekuŋŋaanyaamu n'omala n'ogyegabira, bambi n'omaliriza ng'ogabidde abantu 10, abantu 2, abantu 3, omuntu omu, abantu 100, naye nga bonna bagwa mu muteeko gumu. Kaakati n'omulala naye bw'anaakola bw'atyo, n'omulala n'akola bw'atyo, olowooza emiteeko giri emirala baani abanaagiwa? Allahu subhanahu wa ta'ala mu ssuura ey'omwenda, suratu Tawba, aya ey'enkaaga, atulaga
baani abalina okufuna ku saddaaka eyo ey'etteeka gye mbategeeza eyitibwa zakatul mal. Era Allah subhanahu wa ta'ala mu tteeka lino agamba audhu billahi minash shaitani rajim innama sadaqatu lilfuqarai innama sadaqatu lilfuqarai. Saddaaka eno ey'etteeka aya eno eyogera ku saddaaka yakozesa ekigambo swadaqatu naye nga tetegeeza saddaaka eno eyakyeyagalire etegeeza zaka. Saddaaka ey'etteeka innama sadaqatu lilfuqarai gwe muteeka ogusooka. Kansooka ensome aya gimaleyo. Audhu billahi minash shaitani rajim innama sadaqatu lilfuqarai walmasakin walamilina alayha walmuallafati qulubuhum wafi rriqabi walgharimina wafi sabilillahi wabni sabil. Giweddeyo n'amaliriza nga agamba faridatan min Allah faridatan min Allah wallahu alimun hakim. Kansooke nkuwa ekisembayo nti kino nno kyateekekebwa tekikyusibwakyusibwa era kyatteeka nga kitegeke yakisengeka bw'atyo ye Allahu subhanahu wa ta'ala. Si bawalimu be baagala gibeere egyo emiteeko, si Abdussalam, wabula Allahu jalla waala bw'atyo bwe yakitegeka bwe yakisengeka. Ate nno jjukira akugambye Allah subhanahu wa ta'ala wallahu alimun hakim. Kakati gwezanyisa Allah oyo omumanyi, gwe suubira nti ojja kuleetawo ebibyo ove ku ebyo bya Allah subhanahu wa ta'ala bye yagereka. Naam, emiteeko gino gye girwa egy'abantu abalina okuwa zakatul mal. Omuteeko ogusooka bw'obanga omanyi nti nno okuŋŋaanya zaka era n'ogigaba mu miteeko gy'otateekeddwa kuvuuka, gwe muteeko ogusooka innama sadaqatu lilfuqarai. Bannange zaka eweebwa abaavu. Omwavu yaani? Mu mazima ddala naawe kennyini osobola okwebuuza ekibuuzo ate era n'okyeddamu, ani mwavu? Bangi mujja kufa nze ndi mwavu naye nga naawe okyogera nti oli mwavu nga weemanyi nti ddala siri mwavu, wabula njogedde bwogezi nti ndi mwavu olw'okuba nnina ebigendererwa byange. Omwavu bambi yoyo ddala omwavu talina kyakulya, talina kyakwambala. Omwavu ali awo ayagala kugenda mu ddwaliro naye n'ezigula empeke eya panado tazirina. Omwavu nga mu butuufu ne bw'omutunuulira n'ensula ye yeeyo, oyo nno ali ku muteeko era yasookera ddala ku bantu 8. Bonna wamu bali 8. Bwe tugamba nti abantu 8 tokwata obukadde bwe 10 n'obugabanyaamu mu bantu 8, obukadde 10 z'olina okuweeza zaka, toga nti anti abalina okufuna zaka bali 8, kampe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nedda, miteeko gy'abantu 8 so si abantu 8. Era abalina enzivunulo eyo nti abafuna zaka bali 8, nsaba mukyuseemu. Zaka tefunwa abantu 8, efunwa emiteeko egifuna ku zaka giri emiteeko gy'abantu 8. Mu muteeko ogusooka mwe muli abaavu, alfuqarai, abaavu. Basobola nno okubeera 2, ayinza okubeera 1, basobola okubeera 10, bayinza n'okubeera 100 okusinziira ku kiki ekiriwo. Basobola okufuna abaavu abo
kye bafuna zaka esobola okubeera ey'emmere ye, esobola okubeera eya ssente ye, esobola okubeera ey'ekirala. Munnange zaka esobola n'okubeera eya school fees ne zitakukwasibwa ne zisasulibwayo busasulibwa, anti omwavu oyo alina okusoma naye bambi talina ssente zisasulayo, ne zikwatibwa ne ziteekebwa ku akawunti. Oyo asolooza zaka, ekitongole kisolooza zaka ne kigigaba, kyo ne kimanya bumanya nti akawunti tugenda kusasulira omwana gundi, abaavu bali gundi ne gundi ne gundi ne gundi, ne tubasasulira. Oba bazadde baabwe baavu, katubasasulire school fees, katubagulire. Osobola okukwata ssente n'omuwa, osobola okumugulira ekyokulya. Mu ngeri y'emu, wano wuliriza, omwavu osobolera ddala, kubanga ekigendererwa biba bibiri: okumujja mu buzibu obwo bwalimu kati, obwetaavu obwo bwalimu, n'okumusalira ku magezi obwetaavu obwo anaabuvaamu atya aleme kubuddamu. Therefore, ekitongole ekisolooza zaka ne kigigaba kisobola okugamba nti ono tumulabye talina kyakulya, olwaleero talina kyakulya, ne tugenda ne tumugulira kilo za sukaali ze tulaba ezisaanye, ne tumugulira kilo z'omuceere, ne tumugulira akawunga, ne tumugulira ebijanjaalo, ne tumugulira ku binyeebwa, ne tumugulira ku nnyama, ne tugamba nti bino bisobola okumutambuzaako wiiki. Nga tutoola ku zaka tuwa kategore ey'omwavu. Bwe tumaliriza ne tugamba nti naye omwavu ono wiiki era eggweeko, era tukomewo, tugambe nti era tuzzeemu tumugulidde essukaali, muceere, butoki ne bululi ne luli. Bwe tumupima nga tulaba nti asobola okubuyiiya, asobola okukola, tusobola okumuwa bye tumuwadde leero ebigenda omutambuza olunaku, oba ennaku 2, oba ennaku 3, oba wiiki, oba mwezi, ne tumuyiiyizaayo ne kye tumuyiiyiza kye tulaba nga kijja kumusobozesa okuba nti tumuwadde eddobo, source of income, nga tumuwadde eddobo ye yeevubire. Awo nno we tujja ne tusanga omwavu nga ddala mwavu lunkupe, ne tumukolera. Oluvannyuma lw'okutuula naye ne tumubuuza ki ky'osobola, ne tugenda ne tumupangisiriza ekifo, ne tukisasula emyezi 5, 6, 3 emeka, ne tumugulira ensawo z'amanda 2, ne tumugulira n'ebidomola bino ebisale oba obulobo, ne tumukwasa ne tumugamba nti awo ogenda okukolera. Tumusasulidde rent okumala emyezi 5. Bwe tumaze okumusasulira rent wa myezi 5, tumuwadde capital, tumugulidde ensawo ez'amanda, ne tufuna n'omuntu amusomesa bagapima batya, batunda batya, ne tumukwasa. Tumulekedde kino kyagenda okulya, ne tumuwa ne kye tusuubira nti ajja kulyamu okumala emyaka, anti atunda bwazzaawo, atunda bwazzaawo. Era si kirungi bannange abagamba nti ffe twesolooleza zaka, ffe tugyebalira era ne tugyegabira. Si kirungi muntu ng'oyo okumuwa buwi nti genda olye, yeetaaga n'okusomesa. Bizinesi eno gye tugenda omumukolera, bayidawo osooka n'otula naye, kiki ky'osobola nga ggwe? Nze nsobola kwokya kasooli, nze nsobola okuvuga boda, nze nsobola okusuubula amanda, nze nno nsobola okuvuga ebyennyanja. Nze gwe mulaba ne bwe mumpa ssente bwe ziti kusiika kabalagala mmanyi. Nze nsobola kusuubula mivumba, nsobola kukola kino. Bw'aba mwavuga ati otyo. Kaakati jangu tuulako n'abakugu baffe bakwongeremukko ku magezi, tukutandikirewo kategore ya alfuqarai, faqir,
omwavu yasookerwako. Bannanga abagaba zaka awo abasinga we musinga okusonga, ate bwe mutuuka okugaba ne mumuwa buwi ssente kwata, oba ne muga nti nja mugulira emmere n'omugulira omuceere kawunga sukaali, bwe binaggwaawo agenda kukola atya? Tubayambe abaavu abo. Oba si ekyo zaka kyova olaba nti ekisingako obulungi kiri si haramu, naye ekisingako obulungi gitwale eri abo abagisolooza ne bagigaba, kubanga baba n'obukugu olumu obusinga ku gwe. Omuteeko ogwokubiri tugambye nti asooka ye mwavu. Omuteeko ogwokubiri gwe tuyita miskin wal masakin, abaavu abeetaavu, nide. Kati nno abamu mu bikonfuzinga omwavu n'omwetaavu si be bamu. Omwetaavu abaako kko kaalinawo naye ng'alina kye yeetaaga okwongeramuko, oyo nno ye mwetaavu. Ate waliyo n'omwetaavu, nkulage kino, okimanyi nti omuntu ayinza okuba nga alina ssente ku mobile money ye ng'alinako akakadde kalamba naye nga mwetaavu, era omuntu oyo nga akakatibwako n'okuweebwa zaka atya? Ayina akakadde kalamba ku mobile money, waali tewali ene mobile money point yonna wagenda kuzijjirako. Bonna abatunda byayagala tekuli akkiriza mobile money, bamugamba twagala cash, ayagala kulya katogo mu restauranti. Enjala emuluma naye nga seewo eyo si mwavu wabula mwetaavu. Olwo bwe tugenda okukwata ku zaka tuwe omusajja nga ku ssimu yayinako akakadde, naye olw'okuba nti essaawa eyo tekamugasa, kajja kumugasa nga wayiseewo essaawa nga 2 oba lunaku, oba alina ekintu kyonna, nze njogedde kyanjala, naye kiyinza okuba ekirala kyonna nga mwetaavu mu kaseera ako, oba obwetaavu omulala ng'alina kyalinawo naye nga yeetaaga okwongerwako. Tumusanze bambi, tumusanze ng'atunda byennyanja, tumusanze ng'asiika capati, ng'asiika muwogo, atunda mivumba, akola ki, naye nga tulaba omuntu ono era kyobulaba naye tutuula naye yaalinawo kaalina era tumusanze akola, bwe tumwongeramuko ku bukugu bw'atulaze, bwe tumwongeramuko capital, ajja kusobola okutambuza bizinensi etambule bukwakku, weekange nga eyitimuse ng'ate atuuse n'okuwa zaka. Oyo nno ye miskini, yagwa mu muteeko guli ogw'abamasakini. Kaakati munnange, abantu nga bano abamu tubafiisa, tubeerabira ne tutabafaako, era abantu ssekinnoomu bw'atuuka okugaba zaka, oyo tamufaako shaka, ati ate oyo muweeki ali wali atunda amanda, oyo akola, gwe temumulaba akola, atunda paani. Bambi abamu ne tubakudaalira n'omukudaalira noga nti oyo nno gw'olaba omulaba okutunda paani, omanyi ssente zaafuna mu paani, naawe bamukuwa omusiike nga gwe mulimu gwo. So omuntu ng'oyo sigambye nti buli wa paani abeera mwetaavu, kikituufu wali abamu abasika pancakes naye nga bagagga, era ng'ate awana zaka ng'agiwa mu pancake, naye ate n'osanga oli nga ye yeetaaga. Omwetaavu aba alina kyayinawokko, kale katugambe tudde ku sayidi eyono ayinawokko ku kyokulya, asobola okulya ekyemisana, naye tugenda bambi okumulaba nga ekyeggulo tajja kisobola, oba bw'otunulira n'omuwendo gw'abaana b'alina nga tajja kusobola, alina kilo emu agenda kuliisa abantu 10, oyo kati taba mubaavu, abeera mu beetaavu. Omuteeko ogwokubiri ogw'abo abalina okufuna zaka mulimu abeetaavu. Gw'omanya abaavu mpadde 3, abeetaavu mpaddeyo 4. Kaakati omuteeko ogwokusatu, wal-amilina alaiha, abantu abo
agenda okukwata receipt kantandikewe nti agenda okutuula ku TV akusomese bwe babala zaka bwe bagigaba bwe bakola ki oyo abalibwa mu baamirina alayha. Omuntu agenda okutambula agende mu mizikiti egy'enjawulo ng'abategeeza obulungi obuli mu kuwa zaka era ne mumutikka ne zaka yammwe tigitwale oyo agikuŋŋaanya abalibwa mu baamirina alayha. Mwanattu n'oli atuula ku kompyuta accountant mu kitongole ekisolooza zaka ng'abeera omulimu gwe gwakuleeta baleese ani aleese katumuweereze risiiti kakati ku account tulina west tuzidivizize bwetti baani abafuna receivinze applications waliwo bambi ono eyasaba waliwo n'oli yasaba tugendeko mu feed tulabe baani abeetaaga abantu nga abo be walamilina alayha. Tosanga accountant noga nti shia naye afuna era asobola okufuna sente ayinza amirina alayha ayinza okufuna ekinaamwanguyiza mu kukola omulimu ogwo kitya tekirinaamu bwa haramu kugenda n'ogula laptop ekitongole kisolooza zaka ku zaka yennyini gwe muwaayo ne bagulako laptop egenda okukola emirimu egy'okubala zaka okukola risiiti okukola kyabi tekirinaamu bwa haramu. Tekirinaamu bwa haramu omuntu oyo gwe mutisse zaka kasita agituusa ne bamutemerako ne bamuwaako portion eyiye naye y'omu farida naye Allah y'omu kube yategeka bw'atyo nga balina okubeera mu balina okufuna zaka. Abo tulabyeko basatu. Olw'okuba nti programu eno olwaleero tugitandise bwetyo mukkirize tusooke tulaba abo basatu insha Allah wiiki ejja tunaasobola okulaba owookuna paka emiteeko egyo giri gy'abantu 8 tetubeerabira abantu 8 ne tulemera ku muteeko gumu gwokka ne tugamba nti gwe gwina okufuna zaka. Nze Alhaji Abdusalam Ali Kinobe. Oyinza okuba nga olina ekibuuzo kyonna ekiyeetaaga okumulungola ku nsonga ya zaka kakati njagala kuba nga nkuwa ennamba kw'osobola okukuba kiba kya muwendo bw'oga nti akampite ku WhatsApp n'oweereza ka message ko ku WhatsApp ekyo kinyongera okusasa naye bw'olabanga WhatsApp tejja kumala nyina okukuba tekirina tabbu osobola okukuba 07777 emisanvu giri 3 kati bw'omaliriza ozeeko 0 2 tegeza 0 then osembyeyo 042442 eri 0777 042442 yeyo. Alhaji Abdusalam Ali Kinobe kwagaliza ekiro ekirungi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Eno ye Salam TV. Nkwaniriza nyenyini ddala ku NBS olutimbe gaggadde n'enkwebaza gy'otuusizzaako engalo olunaku olwaleero akale akadde akamasengejje kabaza okubanga katuuka njagala gw'otuule entende kuba bingi bye tusobodde okukuŋŋaanya olunaku olwaleero abakiggala mu nsi yonna bagamba biki byogera okubanga olaba mu masengejje nga tusooka n'emitwe emikulu egikulembedde ag'olunaku olwaleero. Brought to you by Everyone is happy. Movit soap comes in 4 fantastic flavors. Movit family soap is truly soap for the whole family. Movit, all day confidence. Ebikulembedde amasengejje abavuunuzi babateeka ku mawulire gokka. Kiggala naye yeetaaga okulaba eby'omupiira. Bakiggala bakyomedde gavumenti lwa kubasuulirira mu bintu ebimu. Uganda yonna ekitongole ekiramuzi kirina omutafuta omu bw'ati. Ne bakirako abatali bannayuganda. Gavumenti erina okumakinga sure nti enforcinga. Hating our colleagues,
Let us hit with a soft. Banna FDC bakayuukidde abaagala ekibiina kisattululwe asaleko ku red card yagitaninge muntu political party agiregisteringe empisa ensiiwuufu ez'abakulembeze abakirimu tezisobola kuleka ekibiina ne kisanyaawo. Abalowooza kino be balabe ba FDC abasooka. And nobody should think FDC can be dissolved. We need it alive. That is it. Master wange nganza asomesa. Omusomesa wa physics ku ssomero lya Namagabi SS abadde abbirira amasannyalaze gamusse. Ogezaako okugatagata waya ojja kwekanganga nawe akibye. Ekyalo akirekedde bigambo. Brought to you by Everyone is happy. Movit soap comes in 4 fantastic flavors. Movit family soap is truly soap for the whole family. Movit. All day confidence. Wow, nkwaniriza ndi muzukulu wa Kisolo Sembatya Ismail tulano ntende nate nkutuseka masengeje mu bujjuvu kakati agulona ku lwalero nga tandise n'olulimi olw'obubonero olulimi luno lwankizo nnyo eri bannaffe abakiggala kubanga yengeri yokka gye basobola ate okuliziganya n'abo abantu abatategeera n'abo abantu ababeera tebawulira kakati bakiggala bagamba naye ekisinga okwennyamiza nti emirundi egisinga obungi balekeddwa nnyo ebbali naddala bw'otuuka mu bitongole ebya gavumenti buli lwebabulwa omuntu abataputira ebintu ebiba bigenda mu maaso baba nga tebayina kintu kyonna kye bayinza kukola era wano basinzidde ne bagamba nti gavumenti eramula kuno yandibadde balowoozaako mu ngeri ey'enjawulo nti nabo bannayuganda abatagwanye kulekebwa bbali mu bintu byonna ebiba bikolebwa. Ekitongole ky'amawanga amagatte ekya United Nations kyasaawa olwaleero nga 23 Septemba buli mwaka okwefumiitiriza ku bulamu bw'abakiggala n'okwanja ebibaluma. Ekimu ku byetaago ebisinga mu bulamu bwabwe kwe kubataputira ebiwandiike n'ebyogerwa era wano mu Uganda olulimi olw'obubonero lulambikiddwa bulungi mu ssemateeka. Kuno kwogatta amateeka agazze gabagibwa obutaleka bakiggala mabega ng'erya Uganda Communications Act n'etteeka ly'abantu abaliko obulemu ery'omwaka 2020. Kyokka wadde amateeka gano weegali bakiggala bangi tebannalaba kinyusi kyago nga Robert Nkwangu akulira ekibiina ekigatta bakiggala mu ggwanga ekya Uganda National Association of the Deaf bw'annyonnyola. Oba amateeka weegali ne ogateeka mu nkola kusomozebwa kwa maanyi nnyo. Okuvvuunulira bakiggala ebiba bigenda mu maaso mu ggwanga ekitongole ky'ebyempuliziganya ekya Uganda Communications Commission kyayisa ekiragiro eri TV zonna okuba n'abavvuunula olulimi olw'obubonero ekyateekebwa mu nkola. Wabula waliwo abaava ku mugendo. Abavvuunuzi babateeka ku mawulire gokka ate amawulire ebiseera ebimu ag'oluzungu gokka. Kigala naye yeetaaga okulaba eby'omupiira